Malaka ecology kyekifo kyetukolera mu programu eno. Ekifo kino kirungi erimwe abagalana bweyagala okuba ng'otambula mu omwagalwawo, you want to propose, you have a wedding, you want to move out, just you as a person. Osobola okuba ng'ogamba njagalamu akaseera kange nzekka in the place that is quiet, nsobola okuba nga nnyumirwamuko nga nze omuntu. Malaka ecology kyekifo kyosaanye okuba nga tosaanye kuba nga tonnakijjamuko. Ng'osulawo, they have a swimming pool. For those abasula mu rooms zaabwe bokka, togenda kuva eri ng'ogamba nzize kuwuga nedda. Olina okuba nga wasuzeewo, you go swim, they have a nice gym. N'olwekyo gyangu ku Malakai ate obeere nga okyusa ku bulamu, okyusa ku environment, mama w'abaana mutwaleko out, tata w'abaana mutwaleko out gwe mama w'abaana. Tekirina kye kikuggyako okwata omwami wo n'okwata akakaddeko n'ogamba tugende tujoogemu leero nze nkutwala akubili yange. It's beautiful. N'olwekyo twala omwagalwawo ku kifo Malakai ecology. Enamba y'essimu eri awo, you can reserve a table, you can call to inquire anything you want to know about this place. Tubaniriza lunaku lwa Sunday assaawa 4 ez'ekiro ne ku Lwokubiri saa 3 ez'okumakya. Program eno yennyini eddamu. Naye nsaba okubagamba basaba ennamba z'abantu. Si buli muntu gwe tugenda okyaza nti ennamba yoba ogyetaaga. Okitegeera, si buli muntu gwe tugenda okyaza tuba weetaaga ennamba ye. Tetunoonyeza abantu bakazi, tunoonyeza abantu basajja. So munyambe nze gwe musaba ennamba z'abantu abo. Nsaba ennamba ng'omuntu yazze n'ayogera ku kintu, ku service ng'ogenda gyetaaga. So oluusi wenkumma ennamba ate ogamba nti omukyala oyo tayagaliza nedda. We give out numbers ng'omuntu alina service gy'addiza audience nja kuba nkuwa ennamba. N'olwekyo tubaniriza olunaku olwaleero Sunday. Ate webaza mwena gye mutulabira emitala w'amawanga abali e Uganda. Mwenna thank you so very much okuba nti mulaba programu eno. Programu ya love. Bingi bitusomooza mu mukwano. Abamu tulina n'ekibuuzo ensangi zino. Ne true love ekyaliyo. Yadda wa true love. Wala kayimba ka Little Boss, I think. Wadda wa true love. Nkunoonya sikulaba, that song. Ebibuuzo bye tulina ffe abamu. Generation eno tulowooza omukwano gwaggwaayo. I have a beautiful lady. She's very beautiful, very brown. Let me think she's married. I really don't know. She's a businesswoman as well. Agenda tubuuzaako tandike program yaffe olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba Hajat. You're very beautiful, natural, no makeup, banak. Mutwagoyingewa. Assalamu alaikum mwena abatulaba mikwano. Erinnya lyange nze Nusra Kasi nga ndi mukyala mutunzi wa bizigo era nga emirimu gyange njiddukanyiza nankulabye ku katale. Okay. Olabika bulungi kubanga ebizigo by'okolamu ky'olabika bw'otyo. Njagala nnyo okulabika obulungi because I feel omuntu waba alabika bulungi is not underrated. Bakuwa n'ekintu ky'otalina. Wow. Yes. Wow. So you're a married woman? Yeah, I have my husband. Yes. Really? Yes. You look young. I got married. Daniel. How many years have you been in marriage? 5 years. Oh, sure. How is marriage? Marriage is good. Okay, marriage is good. You married your friend? You only married a person because you were too kufumbirwa, or you chose a man of your life you wanted? I'm not good at dating. Oh, you're not good at dating? Yes. So, ekyandeetera okufuna omwami nga nkyali. In my childhood life, I did have my dad. Okay. So yadde omwana babeera bamuwa that support yonna gye yeetaaga. Waliwo time wetuka nga yeetaaga father. Yeah. Ng'ate father taliiwo. Kati nengamba nti nze bwe naba nkuze, I feel like I need someone who is going to be my husband and my friend and at the same time my dad. So kyekyandeetera nti bwe nafuna omuntu ati ate nendaba nga tugenda kukwatagana. Kubanga ebintu bya love bizibu. Yeah. There is that person gosobola okwagala nakuwa time to mature. Yeah. Because by the time my man got me, I was really a young girl. Yeah. Naye n'atayagala kunjja mu bulamu bwe nina kugendamu. As a young girl. Yeah. N'andeka mu maturing era kizibu kya muntu kutegeera nti nno nina omusajja kuba nkukolera ddala buli kimu kye nalina okukola. As a young girl. Yes. Wow. So they tell us obufumbo komera obufumbo ogenda you lose you yourself. Nobeera oyo omuntu gw'obufumbiddwa. You lose yourself as a person. Then you become that person again. Now, Sharon, the thing is like this. Kyendabye. Abantu abasinga basobola okulaba omuntu n'agamba oyo mwana muto to talk about ekintu bwekiti. Naye bwe twakulanga batugamba nti n'omuto akubira omukulu engoma n'azina. Nze ndirinze nnyo mu bintu by'abakyala bino ate
even on my social media mbadde nnyo mu bintu bino bya relationship because I feel like I engage with a lot of people kati ndaba obulamu bwabwe ngeri gye babutambuzaamu. Love Ssikomera. Love wantu ewali emirembe. Wabula abantu bennyini bano bafuulawo ekkomera batya. Abantu abali eyo bagwa mu mukwano si lwakuba nti ayagala muntu naye agwa mu mukwano olw'omuntu ekintu kyali. Bw'otunuulira generation yaffe eyo eno sawa eno gye tulimu nti omwana w'emyaka 2 akugamba tasobola kwagala muvubuka wa myaka 25 alaba talina future. Ayagala kwagala musajja wa myaka 45 plus yalina future. Naye abantu abo bakulaga nti omuntu watuuka mu 40 n'okwambuka waggulu baba beefaako bokka tayagala mmanya. Kyovola abantu abasinga balowooza nti obufumbo okkomera ate abantu obufumbo bwabwe babuyimirizaawo nnyo ku bulimba. Sharon kyandibadde kirungi omuntu ali eyo bw'oba ofunye omwagalwa bw'oba nga omanyi oli muntu ayagala club mugambirewo nti njagala club so that by that time wabanga si yegwe omukazi gwanoonya akugobe. Naye kati abantu you pretend what you're not. Omuntu n'akutwala amanya atutte nusura we hajati agenda beera waka kwebikkirira naye ng'omuntu gw'atutte yafuuse hajati for a short period of time because he wants you to win someone's heart. Bwe kiri so ne batuuka eyo ne bameesinga. Abasajja bano eno ye ky'omuwadde ku first time sight kyatwala even after 10 years. Yeah, I've seen it. Era bw'ogezaako kikyusa mbu nange njagala ngendeko ngaeyo ku Malakayi mpumule because ndaba banusula bagendayo bo agamba nedda mukwano si mukyala wange gwe nali njagala. That's why obufumbo bwe butandikira okubeera nga komera eri abantu. Tebabeera be boy in the first place. They pretend. Balimba. Yes. Edda otunulya bamaama baffe babawasanga nga ali oyo. Si mukazi mukuna mina asigala nga si mukazi mukuna. Tayambala kabina tagenda kambala. Bwe kiri. Era kyovola bo bawangaalirayo naye kati ffe ennaku zino tuli fake. Kati tugenda okutuuka ate mu maaso oli azaddeyo omwana we omu babiri ayagala kulaga mbu akandeta omuntu wange owokubiri omulabeko kubanga buli mukyala g'owulira agamba konoolaba ku true colours zange entuufu ojja kuntegeera. Kati true colours ezo zibeera zifaanana zitya kitegeeza mu first time teyaziraga muntu we kati agenda okujja true colours ze ng'ono yamulinda dda naye n'amulagirako bwereere. So that's where the problem wetandikira okubeera mu. You look young to have this knowledge gy'oli otugambe essaawa zino. Nga bwe nkunnyonnyodde I don't know, maybe it is a gift from God. Nakula nnyo mu kukula ne mami wange kati mami wange ye yakwatanga abaana bangi n'abakombooza n'abateeka ewaka bazaala ne batazaala. Naye nga bomanyi ndowooza mubeeramu omwana omugezi kati ate nga nze edda basibajjaamu balinga bakataala. So nze nensaba mami wange nveewo ewaka nfunire ewantu wala we ŋŋenda. Kati we nagenda eyo ne ŋŋenda ewakojja wange naye nga omukyala yali yazaala abaana balenzi bokka. Kati nenkulira mu mbeera y'abalenzi manyi buli buyaye omusajja bw'asobola okukola nti omusajja asobola okukaaba ne yeevulungula n'akubira mama we tata biki ng'alimba. Abasajja bo tebalumwa. Abasajja balumwa naye ate bo bali oba nkugambe abasajja bo babagenda naki kubanga bo tebaagala alwawo okwagala ye bw'ayagala ekintu kyabeera akyagala naye kati ate bo tebalinga bakyala mbu bo they are going to take time biki yabe babanga alinywako omuzimu n'emmandwa nagamba I want that Nusra because Nusra ndabikira bulungi kyekyuka naye nga talina kyamwagaza mbu oba kumuwasa oba kyensonga lwaki olaba bagamba osobola osanga omusajja nga mukazi we ali ewaka muddugavu oba bo bamugamba mubi naye n'ayagala akawala akalungi olw'ensonga oli tamwagala jasi agenda mukozesako bukozesa mulekaawo ono omulungi so yensonga ndoza lwakinze ebintu bya relationship bineeno mbigwamu nnyo mirembe nakula n'abavubuka nga ate bansinga obukulu naye nga wiiki asobola oyingiza abawala nga 12 mu wiiki emu kubanga ennyumba baali babateerako boys quarters kati nga bano abantu naye nga buli wajja nga kugamba jangu obuze ku mulamu wo kati nga nange mulamu nafuuka muyaayi nga bwe nkulaba nkuwa caayi gwe gwendabye bane tuzaalirayo omwana nakakasa naye ng'oliwo ofuluma nga gamba oyo olunaku lwadda tomukkiriza yingira wano buli omu era ku bantu bennalaba nga teri gwe bawasako yadde nagenda okulaba abantu bawasa abantu balala nnyo yakusuubiza birala ogenda okubuza naye ngaomuwula wadde nagamba waayi muganda wo yangoba oshegeera naye kati n'ekirala ekireeta obuzibu abakyala twefuula nnyo nti mirembe omuntu waaba ayagadde omuntu tufune we tukoma
abakazi bagwa mu love ne yeemalayo yenna. People don't be available every time. Wabeera obuzibu. Obeera olaba oyagala kwanguyiriza muntu mbeera. Kyokka ate abasajja bagala nnyo abakazi ababakalubiriza ebintu. Twagala kubanguyiriza bategere we are the ones. Sharon omusajja asobola okwagala omuwala nga yamukwana mu January paka December ng'akyali ku muwala oyo omu. Nga yakyaganya. Naye kati bambi abaana kibasuula mu lunnabe. Alaba gayi n'apakuka n'azaala ng'oli sinabyalika ali ku bintu birala akyanoonya kiringa ononyumya n'omusajja n'akugamba munnange nno ali kuwasa aliba yeesiimye naye ng'oli naye mu buliri mwakugambira ekintu ekyo. So you don't need to be available. Nze nakirabiranga ku bantu baffe nga omukubira nga ali mukula TV nagamba naye yindako nkyayoza bintu ng'alimba. Ng'ali busy. Yes, kati bwe buzibu obwo bambi nze nalaba bano baganda bankale banjigiriza nnyo life ene y'abasajja. Era nze bwe nakula ne ngamba nze wenfunira wenti omutuufu. Sigenda kudda mu bintu bya dating Sharon. Era gayi we namulaba ne mugamba naye mbadde nkusaba ogende ewaffe. Ne waffe balabirawo omwana nga ali 19 years aleese omusajja. Because that's what I wanted. You decided at that age to settle? Yes. Wali omanyi kiki ogendamu? Nali nkimanyi ndowooza kubanga nga bwe nkugambye nakulambiraba. Kati munna bwe nakulangambira banze nga sibyagala bibeera musagala kuzanyazanya ngolaba omwala ajja n'abeera n'ayambala ezo zipleza z'omwami we naoli yabaddemu eyo emu n'ayoza engoye naye nga mulimu nakyala ajja nga talina kaakwatako nga ye gwe baagala. But let's talk about that. Abala bana bagala ne bakola emirimu basajja ku weekend ne batatuwasa. Kyokka najja nga ngalo bunani ali javazi ne bamuwasa. What is so special? Yeah, bakola kyanjawulo nze kyembasi koze. How do you describe love? I don't know. How do you describe love? I hosted you. You did host me. Yeah. Now, for me, what I know about love, love, mulimu patience. Okay. Mulimu sacrifice. Mulimu trustworthy. Yes. Then mulimu omuntu bagwena kugamba akola mulimu pain esinga okuba obungi. Abakyala oba abaana abobuwala kye balina okuyiga bano abasajja bo akwagala bo be bamanyi ensonga zaabwe kuba ensonga entuufu omusajja gyayagalako omukazi twalema okutegeera naye ate nga mu bisinga byensinga okutegeera abasajja baagala nnyo omukyala agattako value. Kati ogenda kujja osanga omwana w'abendi akyali muvubuka yeeraba yakamala campus naye ng'agwa omugamba you want a kid every time kyogerako kyekyo tagenda kigaana ozaale omwana we amala akusuulewo bw'amala okusuulawo omusajja oyo agende atandike n'oyo omukyala ye gwanalaba nti bagenda kuzimba obulamu bw'otunuulira abasajja bonna abafunye ku St right now basooka kuguma ne bakyala babwe ne bakola ne babako ne batuuka ne bazaala oshegeera abawala tubeera nnyo available eri ne tukisussa n'oleeta kaba kajanja olw'okuba oli akugambye nti I love you n'ojja ewaka n'omwoleza ebintu bye batannagambako nti nnoyoza just osangawo bintu by'olinga biddugala n'obikwatamu n'obyoza mwewe class. I'm proving to him I'm the wife he needs to marry. Okujjawo omuntu n'oyoza ebintu n'ojjamu engoye tekigenda mukakasa mbu nno oli mukazi agenda kuwasa. So bw'oyingira akazigo k'omusajja n'omwoleza ebintu because kyemmanyi abakazi bye mubalanga love kuba abasajja sex but right now biri so cheap. Yeah, true. Kati meaning bw'oba ogenda okuyingira akazigo k'omusajja muleetere soko oleeteko ku bintu ebigenda omujjamu ogwo omuzigo si kumwoleza bintu kuba naye abasobola obyoza atali mwana mulenzi wana tasobola kuwoza bintu. You have to show that wise mind eri guy asobola okufuna interest gy'oli Sharon. Waliwo omwana agenda okujja ayingira room ng'eno y'amalakayi agambe banaye this room looks so beautiful, it looks so good biki wobondeeta buli kaseera ng'obwongo bwe bukoma kubanga bano abalenzi bo omusango b'omusajja ali yekka they always pamper their houses kubanga zibanga loogi zaabwe eba mwe baleeta abakazi so you have to make sure nti bw'oyingira ennyumba eyo before you step out muwe idea mugenda gifuluma mutya kati ebyo tebabawala tebabiina naawe aze mu nnyumba asanzeemu sofa TV nasanga omuvubuka bali kuzino simanya bazanyira game obwongo bwe bukoma weewo agenda okufulumaawo nga yategedde ekisho egenda okubeera ugogo. That is failing us. Kyekyo kitusuula Sharon abaana naddala ate abawala abalungi abaana bemulaba nti balungi era bakyaddiba kubanga obwongo bambi tebalina Sharon nedda you're beautiful anti nze kiri kirala Sharon nze nga bwe nagamba nze I used to give my guy ideas
why did I get so married quickly? Ekisooka namuwa n'ensonga lwaki he needs to do that. There is no way a guy can claim for a woman nga tomanyi na gye bamuzaala. So bw'ojja waffe kigenda kunnyambako okumanyisa nti oli mwami wange waddala naye tuba tetukoze gino emikolo egiri official egigenda okuboostinga mu bantu. Naye njagala nkubira ngambe mukyala wange oli ludda wange okitegeeza. Sagala womuba omusajja gw'oli naye ewammwe tamanyiyo akukubira kugambe girlfriend wange oliwa. Your friends, you people you're not lovers. Mwemanyi nti ono kyali wange. So wajja wali serious abalina okutwala. Oshegera abazadde bagenda abasajja bajjanga mu bazadde babawala nga bazze n'obuntu butono sigina emikolo mmwe gye mwagala ejjaka masagu kyo olaba era after those mikolos ebintu bigenda bugenzi kubanga bibeera byakwera twagala kweraga ndageko that I've done it. Si kyekyo Sharon kale abakazi mubeere mukono obwongo apart from sex what are you going to offer muve mu ebyo omusajja mubeereddewo ro kati no abawala banyume omusajja mubeereddewo n'omubuuza omusajja omubeereddewo kiza omusajja wabulirampita nga mbeerawo sibeera bize bye biki byoliko. I was always there for him. Sharon nalinga nebuuza how can a woman be there for a man nga sikirabangako. My guy is not that mwavu. He's that guy inako watuuse naye waliwo ebituuka ne bigaana nga alina soka kubira muntu gwali naye kugamba I need 1M before nga tannaddukira wa muntu mulala. Kati omusajja anakubira ate I need 1M ngolede wamusigambye ddo oyagala wiigi yakakadde just ogiteeka ku mutwe omukalu nenga ye 1M agiteeka kuteeka ku business ye agenda giteeka ku kintu ekigenda obbagattako. So buli mukazi muwaaka katono kaalinamu at least manya obusobozi bwa bbaawo mugambe nti mwami at least nfunira yakataka emmere yaffe tugirimenga nga tetuddamu ggula mmere nga tugenda n'oba oli housewife ofuna ekikufuula busy oleme kubeera okutula wakakulaba TV gwe kyova olaba abasajja balekawo abakazi n'agenda n'anoonya omukyala mugamba mbu omusajja bamuloze teri Ddogo Likola mu love nze sikirabangako. There's a difference between omukazi n'omukyala ogambe alekawo omukazi n'anoonya omukyala. There is a difference. Kubanga bano abakazi bo badde waka Sharon nze nga nze bwentegeera I used to by the way nga ndowooza nti omukazi bw'azaala omwana nze edda nalinga manyi tasobola kwawukana n'abasajja naye abakazi b'ennaku zino tebazaala abaana mbu nayagala nnyo omusajja. Akazi ennaku zino agenda okuzaala omwana ng'abaze wanaaba agenda alina ettaka ly'omusajja ali agenda otwala hafu oshegeera n'azaala omwana yesibe mu maka g'omuntu naye not because ayagala omusajja ono. Abakyala mubeereyo nammwe nga mukimanyi nti no mu love ebeera y'abantu babiri before nga tonnasaba na bintu birungi making sure nti nawe you can afford ate mubeere abakyala aba value tobeeraawo mukazikazi buli kaseera omugu agenda okujja ayitemu nga gwe just kyoyambako kubbaawo eva kumuyombesa. So you need to be busy. I'm in class banange today. Okay? Leero nabivuddeko ndi kuwuliriza ndi mu kusoma. We need to be busy. You need to be busy. Sharon abakyala mubagambe nnyo bakole. Because kati gwonoonya ku ssente ozimanyi waliwo lwozinoonya yadde olina erinnya kubanga abantu bamanyi nti omuntu woba n'erinnya Likola ssente ne zigaana. Kati nno n'oddayo waka n'osanga omukazi eyasibye alaba Ina ne Angelo kakyaliyo olaba osobola okunnyuka because oba owulira ng'obwongo bugaana n'okyame want you're not with anyone. Sharon oliayo otudde wekka noddayo omuntu n'akugamba wabula mbwa ggwe oyenda mu nsi muno sikulabangako nenga goma nchovaako olina w'obadde otudde nga ggwe. That's why abakyala balina okubeera busy. Ne bategeera what men go through. Kyekyo nti n'obeera ng'oli mukyala wawaka abeere ng'alina value gy'agatta ku mwami we oshegeera. So love eno Ssikomera love eno Gyeyagaliremu zino zi vacation zonna zonna nawe osobole okuba nga ogenda tebagamba mbu nno omusajja ye alina okuleeta ku Malakai. How about n'ogamba guy nti ku luno nze yasasudde Malakai. Let's go. Dress up I take out. Omusajja ategeera ojja n'osasula wano Malakai yo kangambe 1M. Nalowooza okikubye. Ogenda okuva wano omusajja agenda nkuba miliyoni 3. Yarabbi ngenda mmuleeta wano kati mulemu tukomye kakadde kangaaka male nsange full tank ntono ndabe kyensanga kiri wase miliyoni nga 3 kati mulemu atukomawo.